okubanga tebakugoba ku ttaka funa ebiwandiiko ebituufu byajje mu land office oba olina tukwata transfer eyo gitwale bakakase nti emikono egiri mu registry gy'emikono egiri ku transfer eyo. Sasula ssente z'emisolo gye bakugambye. Akuguzizza waba akuguzizza ekyapa kikwate genda nakyo mu land office bakebere bakugambe nti kituufu. Sasulirawo wennyini ekyapa essente oba osobola tokimuddiza kubanga tulabye bangi nnyo omaze okukakasa kyekyo okiddiza oli nti tugende ate n'akyusaamu n'akuwa ekirala ye n'asigaza ekituufu gwe n'akuwa ekicupuli. So kasita lands eba emaze okukakasa nti kyekituufu ofunye ne search letter bw'oba osobola sasulira ne mu land office mwennyini omwo akuwa ekyapa bw'omuwa ssente. Bw'oba osobola ssente ziteeke ku bank account zidde ku account ye mu kifo ky'okukwata ki zino essente enkalu. Ekyo kye kisingira ddala kubanga oba olesewo trail nti wagula ssente ne ziva ku account zo ne zidda ku account aba tasobola na kwegaana. Bw'oba omaze emitendera gyonna osasudde emisolo kubanga ne receipt za URA nazo zirimu encupuli sasula ssente mu URA yennyini funa kebera nga PRA number zikwatagana ekyapa kiweeyo within 1 week kikyuke kidde mu mannya go. Awo ojja kubeera safe. Buli we tuba n'emisomo kireete jangu okole search bakebere balabo bamanya agaliko gegago kikyali mu mannya go. Okay? Kati ow'ekibanja waliwo ebitundu gye tugenzeemu bonno bali bulungi ko kubanga twabapuntira ebibanja byabwe bamanyi yiika bamanyi ne balandlord baabwe naye nga kye bakoze abamu bayisamu balandlord ki amaaso. Ekintu ekyo si kituufu kubanga okyalina okuwa landlord busuulu. Amateeka gagamba omuntu ekinamugobesanga ku kibanja butasasula ki busuulu. Noonya landlord wo sasula busuulu buli mwaka. Ezo receipt zisigaze sinaki landlord muwe form land form tuwezo form weziri ne ku mikutu gya internet kweziri juzaamu gitwale landlord agisigninge egende kugombolola akakiiko k'eby'ettaka kajje kapunte ekibanja kyo ayongereko omukono gwe egende mu board eragire ow'eggombolola okuwa certificate y'ekibanja. Ekyo yembeera yennyini entuufu gy'oba omanyi nti awo tebajja kugoba kubanga in fact awo teweetaaga na kweyogera ow'eggombolola yakwogerera n'agamba nti ono musenze mu butuufu alina ki nga woolaba ba registrars we bagenda okwogerera bannannyini mataka mu kooti naawe awo ow'eggombolola y'anaaba akola ki akwogerera nti ono amateeka gamumanyi musenze asasula busuulu naye ku kyapa kwali awo teweeyogerera. So ekyo kyo kikulu nnyo kubanga abasinga tebakikoze ndowooza mu butamanya naye bw'obanga osobola kikole mujja kulaba nga okugobaganya okw'abantu kuno okwekimpatiira kukendeera ddala wano mu Buganda ne Uganda yonna. Bangi nnyo abakyala mu Buwarabu bakuba essimu abo bo bangi ne Sweden nayo bangi nnyo abakuba amasimu. Countries z'ennonze Europe ne Asia bangi nnyo bano abagenda ku byeyo. Ndowooza gavumenti yeetaaga kuyamba abantu bano erabe ng'eteekawo bakampani baba basobola okusengeza ne babafunira ettaka ne babazimbira n'ennyumba sinaki ne bagula zino zikondominium kirowoozo naye nga bwo obuzibu bw'oba oluddeyo ojja osanga ebintu byonna bivuze naye bw'obanga akakisa kakukutte n'ojja n'osanga nga bikyasobola okugonjoolwa awo tusevinzeeko eriwerako lingi nnyo. So abo bawa magezi ki bakoze ssente zaabwe eyo baagala gula ttaka wano magezi ndowooza sonda ssente zo ziweereze remit it back this way zibeere ku account ko gwe mwennyini bw'ogira eno onoonye ofune ky'oyagala bajja nnyo abo basamati mu holiday mugi ekyo ekisa ky'oba okozesa onoonye ofune okole ki osasule otransferinga eridde mu mannyawo kubanga kireese nnyo n'obukyayi mu famire nnyo kiba kigenda kudda ku baana n'abazzukulu. So tugezeko okuminimizing ekintu ekyo
bannange ffenna tutule entende ku ttaka. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kinkola bulungi nti neegatiddwako omwogezi wa ministry ey'ebyettaka mu ggwanga lyattu Uganda. Tuwayeemu naye tulabe obuzibu buliwa bwe twogera ku kigambo ky'ettaka. Nsanyusa okulaba mwami Densobo. Neeyanziza nnyo, nsanyuse nnyo okubeera wano oba nga twogera ku nsonga ezikwata ku ttaka ennaku zino. Zo mubutuufu weeziri zibaddewo nno kuva biseera nga Katonda atonze ensi eno. So zibaddewo okuva ensi lwe yatondebwa. Zo zibaddewo kubanga jjukira Katonda bwe yatonda n'akola ettaka, ndowooza lwali lunaku lwakusatu, n'akola ettaka n'akola n'ensi. Awo n'assaako abantu ne batandika okuzaala. Bazadde beeyongedde naye ettaka lyo terikoze ki? Teryeyongedde. Naye abantu bo ababiri kati bafuuse biliyoni na biliyoni. Era awo nsuubira we wava obuzibu obw'ettaka kubanga abantu beeyongedde naye ng'ettaka teryo lisigadde eryo Katonda lyatonda. Tweyanziza mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba tulyoke tweyongereyo. Bannayuganda mbalamusizza nnyo. Mwebale na kutega zino ensonga z'ettaka. Nja kusaba mukama wange ono boss abe nga tuwa program zino tube nga tujja twogera okubabuulira kubanga sigenda kukoma kwogera ku bizibu byokka. Kirungi ne tugonjola ne Chua kulaba nga tufuna eddagala erigonjoola lino ensonga. Ensonga no ziringa 10 namba nze zange zengenda okunokolayo leero ezireeta obuzibu ku ttaka. Kale tweyanziza. So mwami Obo tukkirizaganya nti bannayuganda bangi balina obuzibu ku ttaka. Kyo kituufu. Uganda erimu abantu kumpi miliyoni ngambe 4. Sensa siene ejja kutubuulira. Era kansabe n'abantu kikulu nnyo mwewandiise kubanga kye kigenda okutulaga abantu abali muno. Ffe mu Land Office ku miliyoni 5 ebyapa bye tulina mu Land Office miliyoni 1.2. Olabye kati awo obuzibu era we butandikira. Ku miliyoni 5 ebyapa bye tulina abeewandiisizza ku mataka gaabwe miliyoni 1.2. By'ebyapa bye tulina mu Land Office abeewandiisizza ate nga beewandiisizza ku Mairo, Freehold ne leases. Abasinga bali ku ttaka lino ery'obuwangwa customary bo ndowooza twakawandisaako ebyapa nga 8,200. So bw'ogatta toto by'ebyapa byokka ebiri mu Uganda era we basibuka obuzibu. Amateeka tulina amateeka. Constitution weeri nnungi nnyo yalambika bulungi nti nannyini ttaka ojja kubeera nga nannyini ng'oyise emitendera 4 okulaba nga owandiisizza ettaka lyo. Ye Constitution eyo Article 237 erambika bulungi era neeragira Parliament nti Parliament ejja kukola etteeka. Parliament yakola etteeka eryo Land Act n'essaamu byonna. Liri etteeka eddala eribadde registering ng'ettaka eddala erya Mairo, Freehold ne leases zo bwe eriri. Actually lyo ya 1930
3 kadde nnyo twagala na kulikyusa kulaba nga twongeramu ebintu ebirala ebipya naye lyo libaddewo era lye lituyambye okuleeta ebyo ebyapa ebyo $1,200,000 kati lino erya kasitoma liryo palamenti yayisa etteeka lyojjukira ly'ettaka ery'obuwangwa abantu lyerisinga obunene nearly 80% liri mu northern Uganda liri mu eastern wano wonna e Busoga ne mu western ne south western gyonna gyeriri naye nga abasinga mu butuufu tebaliwandiisizza era we wasookera obuzibu obusooka nti abantu abasinga batudde ku ttaka lyabwe naye tebalina biwandiiko ng'amateeka ge balaga nti ettaka lyabwe kireeta obuzibu bwe tutuuka we mbatwalako mu Land Act etteeka ly'ebyettaka akawayiro ndowooza kali kawayiro 59 akatondawo district land boards kagamba nti district land board ezo ze zijja okubanga zifuna ettaka eritaliiko bwanannyini naye mu Uganda muno tulinako ettaka eritaliiko muntu teririiwo teririiyo butuufu teririiyo lyetugamba eritaliiko muntu tugamba lya gavumenti ebaayo erya gavumenti neebaayo nalino eriko abantu neebaayo eriba lya district land board nga tekuliiko bantu kati kiki ekibeerawo boodi zaffe ezisinga bambi kubanga zisiba zikyuka tetusomesezza abantu abaleetako jjukala tebaba bakugu kubanga balonda bulonzi political appointees bwabaddewo obuzibu nti bo bategeera ekintu ekyo nti ettaka liba nga siriwandiise litegeeza nti tekuliiko ki muntu era we wava obusibu obusooka nti bakwata ettaka eryo nti tekuliiko nannyini kuno ebyapa tulina byapa 3 byokka mu district erigamba ettaka eddala teririiko ki bantu lyawo lyebaka tulo nga bagabako ki leases baleeta ba investor baleeta abagagga baleeta ne bagabako lease obuzibu mubulaba ekyapa kimaze kufuluma nga lease bamaze okugigaba efulumye nannyini afunye lease agenda ku ttaka agamba abantu bannange eri nettaka eritano lyonna mbasaba muveewo kubanga kati lyange era awo ng'abantu babadde ku ttaka awo lubeerera na lubeerera otyo ekirungi nti mu mwaka 2010 Parliament yakyusaamu era ng'ate ensonga za kugobaganya abantu kuki ku bibanja ne ku ttaka Parliament neereetamu akawayiro akapya nti ebyapa eby'engeri ebyo liize ze banaabagabye nga bazigabye mu bukyamu kubanga era eyo egabiddwa mu bukyamu zijja kusazibwangamu process ey'okusazibwamu naye eri awo mpanvu nnyo kubanga era olina kuddayo mu kooti ne mwennyonnyolako era kooti nekola ki nebanga yeesazaamu so liize eyinza ogabibwanga agaba liizi tatuuse ku ground kuba na kino oli ayinza okibuuza nti at least osanga bwe waligenze ku ground mwalizudde nti ettaka liriko abaliko however much nti siriwandiise ensonga ya inspection nsonga emu era ensonga lwaki tulina obukiiko bw'ettaka ku magombolola naye ekyo nakyo kati kyekizibu ekirala ekyokubiri wabaawo oluusi okwekoobana n'olaba nga ebitongole ebimu ebirina okuyamba abantu n'ekitongole ky'ettaka okwogera amazima nga bakoze opposite ne boogera ebitaliiyo ebitali by'amazima ne bagamba nti kino ekifo tekuliiko bantu kino ekifo si lutobazi wano ettaka weeriro si kibira kino ekifo si road reserve ne bawandiika foomu ne zigenda jjukira be maaso be matu ga gavumenti wansi obukiiko bw'ettaka kati bwe bukola ensobi eyo ensobi nejjanga ekola ki ejja waggulu abaddako ne bayisa paka kyapa kufuluma kati ekyapa wekifuluma oli agenda okukikwata okukitwala mu bbanka oba akitwalawa bajja okukebera ayagalako looni nga bamugamba nti wano kuliko abantu kujjudde abantu 10 banka tesobola kukola ki nga n'abantu nabo baa nti naye mwapima ddiri n'ettaka nga temwatwebuuzaako nga temwakola ki nti ani yapimba bajjayo foomu zo naye nga balaba
balaga nti mutuufu akakiiko k'ebyettaka n'amannya gabaako nga n'abantu babamanyi naye nga baba beekoobaana oluusi n'abagagga oluusi n'abo abaagala okukola ki okutwala ettaka eryo kale eyo nayo nzibu kizibu ky'amaanyi ensonga esookera ddala kwe kuba nti abantu tebawandiisizza ttaka ekyo kyo nsonga nkulu nti abasinga tebawandiisizza mataka ekyo kituufu kubanga tutwale wano e Buganda weerukaŋŋamye nti n'amateeka gaffe nako galimuko obunafunafu bwe njogera ku b'ebibanja etteeka lyabawa ebbeetu nti oba weewandiisizza oba teweewandiisizza kasita oba nga oli musenze ali loofuulu kasangwawo oba oli musenze ono kyereeta wasenga ku ttaka lya nannyini 1983 n'okudda emabega emyaka 12 egyo nannyini teyakugoba n'obaako n'okolako naawe etteeka libalikola ki likuprotectinga naye ate etteeka ne libagamba nti balina okugenda ahead okunoonya balandiroodi baabwe balabe nga basasula busuulu era babe nga bafuna foomu ze bajjuzaamu bafune certificate ez'ebibanja certificate of occupancy naye etteeka ne ligamba nti oba bazifunye oba tebazifunye tekikugobya ku kibanja obuzibu buvaawa obuzibu buli nti bw'oba tofunye eyo certificate then ekibanja kyo tekifuna mukisa kuki enkambalimba oba kukiwandiisa ku mayiro y'omugagga wewali obuzibu kati omuntu yenna wagenda okukola search mu ofisi y'ebyettaka ejjayo ng'eraga nti mwami Moses Kisubi alina wano mayiro 2 naye tekuliiko basenze kati bwe batuuka ku ground ne basangako abo abantu bonna nga babawa erinnya ly'owulira eryogerwa nnyo erinnya erya trespassor era nga kooti ziragira nti trespassor mukole ki mumugobe etteeka lyagamba nti oyo trespassor actually oyo taba na musenze kuba baba bamuyise trespassor abo ba trespassor bw'osoma Hansard za Parliament oyo bagamba you peacefully evict you can peacefully evict nitwena nagenda muki peacefully evict kubanga bulungi awo muganda wange ettaka lyange so awo wennyini kubanga ekisinga okubeerawo ndowooza mu ggwanga wano be bantu abali ku bibanja wano e Buganda wano ate era nsuubira bangi eyo certificate gy'oyogerako tebagirina kyo kituufu twakagabako certificates ezo ndowooza nga 2 mu Buganda wano tuzigabye Mubende Madudu awo wona waliwo n'obuzibu bungi nnyo era obulina eviction ziri mu Mubende tukozeeko n'emirimu mu Mityana ne Mukasanda naye ensonga in fact netubawa n'ebiwandiiko bye tuwaze biwera kumpi 800 bitugabye naye tetusobola kubawa certificates ezo kubanga bw'otunuulira ebyapa by'abalandlord abalina ebyapa ebyo abasinga baafa bwe bafa abaliko abaana bafuna nnyo enkaayana tebakwatagana tebakola ki kale teba updatinga ki kyapa kusaako mannya ga muntu aliwo omulamu kitegeeza nti mu office ey'ebyettaka esigala eraga mannya ga mufu omufu tosobola muyita ve magombe jangu osayininga efoomu z'abano oddeyo kati paka nga administrator general atereza ekyo ekintu na updatinga n'abaano powers ez'oku administrating estate z'abafu abo naffe no mulandi tuba tetusobola kukola ki so family erina kusooka kukaanya ne balonda administrator ne bagoberera emitendera ne bafuna letters of administration kati oyo gwe bafunye n'alyoka adda ku kyapa bana ne bamwanjulayo ne mubasinze awo nno ne balyoka bakola ki batandika okumuwa busuulu naye n'asobola okubasayiningira foomu okusobola okufuna ezo certificate ez'ebibanja process nyangu osasudde landlord wo obusuulu alina ekyapa kiri mu mannya ge
nga administrator ojjuzizaamu form land form 2 form eyo gye ziri ku district twazigabayo dda ojjuzaamu part A landlord n'akakasa nti osasudde busulu naye nassaako omukono ne kivaawo ne kigenda mu kakiiko k'ebyettaka ne kajja ku ground ne kapunta ekibanja kyo ne kazzaayo ezo empapula ewa landlord n'akakasa nti kyekyo ekibanja kye kati nkimanyi ebipapula ne bigenda mu district land board weebanga emaze okuyisa n'ekiweereza ku ggombolola era ow'eggombolola gwe bayita recorder yagaba certificate eyo ey'ekibanja. Nga tetunaba nagenda ku nsonga ndala oba kusoomozebwa okulala omuntu yandyagadde okwongera okumanya nti ng'ow'ekibanja kiki kye nnina okusooka okumanya nga ŋŋenda oggula ettaka eryo biki bye nnina okugoberera? Ekibanja kyo namba emu nti olina okukakasa nti ow'ekibanja ye mutuufu, landlord amumanyi, ow'ekibanja asasula busuulu. Nze ngula ng'ow'ekibanja so njagala kumanya nga ŋŋenda oggula biki bye nnina okusooka okumanya. Kyekyo genda olabe atunda ekibanja. Mubuuze olina ku lisiiti eziraga nti osasula busuulu, oli up to date. Landlord yani amanya. Njagala ontwale landlord akakase nti anzikiriza okugula ekibanja kino. Olina okunyanjula ewa landlord. Kubanga jjukira ensonga za omusenze ne nannyini walina okubaawo eyo entegeeragana n'okumumanya kubanga busuulu n'omutwala wa. Abasinga b'olabye abatasasula busuulu baatugamba nti tebamanyi balandlord baabwe gye bali. Abamu bagamba baagaana busuulu. So ensonga olabanga eyo entegeeragana teriiwo. Lubeerera kasita oliba nga tokwatagana na landlord wo ezo ensonga zijja kujja. Temu bulamu obwo bumulumulu bwe tugamba. Era tugamba nnyo abantu tuwoba omulabye busuulu wuuyo baamuteeka ku 15,000. Naye landlord we akugamba nti nedda nze mu kifo ky'okumpa gavumenti yagambye mpa 1,000. Toola ogwo 1,000 bukyali nomino obeere nga okumya entegeeragana eyo. Jjukira oyo busuulu bwa mwaka gumu. Entegeera akumanyi akutereko n'emukono ku land form empapula zisobole okutambula okujja okupuntira ekibanja kyo naawe omanyi sayizi y'ekibanja kyo. Okimanyi nga abasinga abalina ebibanja tebamanyi sayizi ya bibanja byabwe. Era gino emirimu gye tukoze gye gize ne giwaako abantu okumanya. Olinga amanyi nti ali ku yiika 10. So tupimidde nnyo abo abantu egy'emitwalo 8. Tupimidde abantu ebibanja bye balina obupapula obukuma information eyo n'omanya nti neighbor wo y'ono, neighbor wo landlord yo y'ono. Naye tetusobola kumaliriza step eyo kubanga ekyapa tekinaba kuddizibwa mu mannya gaani administrator waki owa landlord. Naye kasita ekyo kikolebwa then awo kiba kyangu. So okusookera ddala nina ogenda ndabe landlord nannyini kibanja ekyo nina obbikakasa byonna. Ekineetagisa kujjako ne mu land office. Akukakasa akuyingize ne mu register ye. Landlord abeere nga akumanyi nga mu register kye. Ekyo eky'ebibanja for now mpozi okujjako ng'ojja kukakasa kubuuza nti landlord ye mutuufu. Awo n'okola search otyo ekyo kyo kituufu. N'okola search n'omanya nti y'ono omutuufu kubanga tugenze mu bifo ebirala era mu myanzi awo nga abantu bali ku ttaka naye nga bonna bamanyi ba landlord bana. Buli omu yassaayo omusigire we, buli omu asolozaamu ki busuulu. Kati ne beebuuza ani omutuufu? Oli nze nina ekyapa, nze nina. Kati abo tuyebayamba nnyo okulaba nga tukebera mu kalamazu ne mu byapa byennyini okulaba nga tubabuulira landlord omutuufu abantu baleme kutomera. Twakisangako ndowooza era mu Mityana nti abantu baali bamanyi balandlord bana era nga basasula busuulu. Kati landlord omutuufu agenda okuvaayo ow'okutaano ng'ate banga tetumulabangako tetumumanyi nga ye mutuufu yalina n'ekyapa yali mukyala. So zino ensonga kiba kirungi ne twekubako ne tutuuka mu ofisi z'ebyettaka. Akawandiiko konna k'olina kayamba kubanga kaba kajja kulaga buloko ne plot okuli ettaka. So egyo emitendera gy'empitamu bwe mba neetaaze nze nga ow'ekibanja okugula awo mba mmaze.
ng'omaze n'ogula ekibanja bw'oba omaze okugula era ogende bakwanjule mu maaso gaani landlord abeere ng'akumanyi nti nze ndi ku kibanja kya gundi nze akiguze kati omupya aliko kya eka bwe kiti era nkiteekinze over ngenda kutandika okukolerako ki ebyange busuulu nja kumuleetera buli luvannyuma lw'omwaka awo oba ojja kutuulako oterera entende bw'oba ng'ofunye certificate eyo kiba kitegeeza eyo certificate ey'omusenze occupancy kiba kitegeeza nti kati omuntu yenna ne wakola search mu office zaffe eby'ettaka ejjayo nti square mile eno ya Mwami Kisubi naye eriko ab'ebibanja bwe bati onoowa ika 5 onoowa ika 10 onoowa bamanyiddwa kale bw'oba atunze bano tosobola kukola ki kubakwatako era tosobola kubatataaganya tekigana landlord kutunda atunda ettaka ali waba ayagala okutunda mayiro ye naye bano ab'ebibanja oyo gwe baguzi basigalako era oyo landlord omupya azzeeko aba alina ku recognizinga rights zaabwe nakukwata busuulu kati oyo abaze kola ki ogula ettaka eryo lyaki eririko abantu okuba nakyo kyebuuzibwa oba ozze kubagobako oba ozze bakube busuulu oyo oba oguze lyaki gwe agula ettaka eryo eririko abantu ensonga eziguza abantu ettaka eriko ab'ebibanja nnyingi era ezisinga ziba tezikwatagana na nkolagana eyo esigaddewo ebaddewo mu bana abakadde kuba ndaba y'ensonga eviirako abantu okugoba ku ttaka bano abagula ku bibanja baba bato tebamanyi bano gye bavudde abakadde arrangement gye balimu n'ab'ebibanja busuulu kiki yabazze nga ayagala kukozesa ki ttaka era atuuka n'agamba nti ekisooka njagala weegule ebyo baleetamu okulemesa sente mmeka miliyoni 2 bw'oba tosobola ojja vaako kubanga n'ekyapa tekikulagako nti rights zo kwezi ku kyapa ky'oba olaba kikulu nnyo okubanga wadde tofunye certificate eyo wandiika akapapula akalaga nti osasula busuulu okola ki oli ku kibanja okatwale mu land office bakateekeko nga cavity ordinary cavity kiyambira nnyo ddala kubanga ekyo kyekijja okukutaasa bw'oba nga tofunye eki certificate ya occupancy olage nti oliko ne claim gwe ne family eyo awatali ekyo bebo boolaba kubanga era oli omugaga gyagenda ajjeyo ekyapala nti kikino nkikulaze kwoli toliiko jjukira mu nnyinnyonnyola yonna ndabira ddala ng'ow'ekibanja talina kitiibwa abanga atalina na ttaka kubanga tamazeeyo processes ezimu protectinga ku ttaka kubanga tamazeeyo mitendera egyo nakutwala kwewandiisa kubaako nakapapula ke yeewandisa nassaako mu land office kintu ekyo kikulu nnyo kubanga jjukira ne kooti bwe ziba zibuuza ani nannyini ttaka zino zigenda wa zisaba saakireta ani akola saakireta eva mu lands kati bw'obanga otaddeko kakaviti nti nze kuno ndinako ekibanja kyayika 10 oba landlord oba omanyiddwa era search weevaayo eraga ze bayita encumbrances nti kuliko aclaiminga ekibanja kyayika bwe kiti ejjirako mu search tanwa system si yereesa obuzibu kubanga bwe mba nkuwuliriza bulungi teri part of ebizibu ku ttaka lyaffe mu Uganda nedda zino tenure systems zaffe my view nga implementize ku bintu bino my personal view endowooza yange ndaba nti tenure system yo teriiko buzibu naye tetumazeeyo mitendera gye tulina kukola ngaffe abantu ab'ebibanja mpozi neteeka okussaamu akawayiro akali mu Land Act nti oba omazeeyo emitendera oba tomaze tokola ki teri ajja kugobaganyanga ku kyapa awo wali omuzimu kali mu Land Act kubanga gagamba nti oba olina certificate of occupancy oba tolina eyo si nsonga okugoba ku
ku kibanja naye tulabye abasinga bakoze ki babagobye abatalina naye abalina teri abakutteko so bwentuuka mu kooti nenjulirako era bangoba ekyo kibuuzo kya kooti simanyi era simanyi kooti kwesiza naye nga kiba kikulu n'obanga olina amateeka ge bakulagira amateeka gagamba beera ne certificate of occupancy togirina amateeka gakulagira nti genda at least noonya landlord wo and negotiate section 30 and negotiate your stay oteesaganye ne landlord wo okusigala ku ttaka mukizinga nti nze ndi wano mbaddeko kiki nti kale nkumanyi ogira obeerawo nkuumira kolati nga kuwa akantu muwanise akakapapula kakwadde kakulu nnyo kubanga bakumanyirako akabata n'okateekako nga kaviti n'okateeka ku kimulanda ofisi aba nga kaliko n'omukono gwe kaliko n'ogugwo kamala okutaasa naye bino ebyokwetuulira eno ne tutuula eno nti bino ebyaffe nja oba nnina oba sirina kiwandiiko nti oba olina oba tolina kiwandiiko you are protected nedda akakantu ndowooza endowooza nge ntwandika kyusiza ne bakajjamu mu reforms kibeere nga buli omu ali ku kibanja alina okwewandiisa Buganda Land Board egezezaako ewandiisizza naye okuggyako nti nabo bakobye ku step ya kugaba ki baluwa ya musenze eyo system yaabwe oyo chapa mu ngalo yeba leasehold ezo lease era government yezigaba naye zine baluwa z'omusenze singa bagyongera nayo step emu and ndowooza bali mu gundi era yes okulaba ngeze baluwa balaba engeri gye bazitwala kugombolola egombolozi ziwandiise bafune certificates zaabwe bano basigale nga batudde ku ntende balina legal documentation balina ne baluwa yaabwe kakasa nti ddala landlord abamanyi beera bafune certificates zaabwe abasobola okufuna certificates okusasula obusulu basasule kati bano abalala basobola okufuna lease nabo bo nga nabo bafuna leases legal documentation abantu baffe bangi naddala mu Buganda wano bamanyi nti bwagenda oggula ekibanja ye kasita bawandiika endagaano nga kiwedde endagaano amuguza waali bawitness weebali ero si waali abasinga kyebasinga okuyimirirako era kyebalina abasinga wansi eyo obawa amagezi ki endagaano ezo nnungi kubanga atalisi zikulaga nti ero syakumanyi ziraga n'omuntu akuguze naye endagaano tezimala saagala kutiisatiisa abantu naye eyo endagaano temala kubanga jjukira bw'odda mu mateeka gaffe ag'ettaka ag'okufuna ebiwandiiko eby'ettaka teri bw'olaba nti LC ajja kuwanga ekiwandiiko kyaki eky'ettaka endagaano yasobola okuwa eyo nakwa kubanga era mutuuze kuki ku kyalo jjukira ebituuka bya security naki gwe babuuza ono omumanyi nti ye mumanyi omumanyira kitu yagula twakola endagaano nagisayina nakoko stamp naye temala amateeka bwe gatuuka mu kufuna ebiwandiiko eby'ettaka tegagamba nti mugajje muki mugende mujeeze empapula mu LC 1 nedda zikugamba bulungi nti genda ofune foomu kugombolola kwe kuli gwe bayita sub county chief SAS oyo SAS ye recorder yagaba birth certificate yagaba death certificate ez'abafu ne mu census muno yagenda okubala abantu era naye abaamanya abantu ab'omu sub county ye oyo mwennyini yalina okuwa foomu bwe ziba ziwedde kale n'akuwa ekiwandiiko kyennyini ekiri mu mateeka ekikuyimirizaawo ne kiraga nti gwe ow'ekibanja omutuufu mu mateeka era amateeka gagamba nti oyo sub county chief bw'aba tamanyi then n'amateeka tegakola ki tegakumanyi kati awo kyova olaba ngamba abantu ti eyo endagaano gy'ofunye nnungi ekutandiisa process yentandikwa okulaba ng'ogenda naye temala kubanga era ne bw'otuuka nga bakugoba ku ttaka n'olage in fact sina ndagaano waliwo tubadde mu bitundu nze abantu simanyi kigenda mu maaso
abantu kati kyenda balaga zino sina ndagano naye balaga buno obuntu bwa covid anti kaliko ebyalo kaliko ki gye weegemera n'alaga anti engeri gikaliko ekyalo gyova kinagamba nti kale eyo ye gurupu yeyo gurupu omuli ebyo ebiwandiiko nti kubanga bassaako village subcounty parish kiki nti ekyo kimala nti nina wano nedda bakozesezza obwo ndabe n'abakozesa bu voters eryo papula bwa voters akaliko ekyalo parish kiki n'agamba nti bwe buno obulaga nti ndi mutuuze ku kibanja kino kati endagaano eyo gyofunye weera endagaano kale naye ono afudde aka covid naka voters nti kubanga kalaga ekyalo nti kale kalaga nti nina ekibanja wano nedda twagala kuyamba bantu era ekinjogezesa bino njagala kuyamba tuyambe abantu baffe bategeere nti buno obupapula buno tebwogera ku ttaka voters kwogera ku kulonda si ttaka aka covid kogera kalaga nti bakugema era bakugemera mu kyalo kino so tekalina kyekagambako nti olina ekibanja ku kyalo ekyo nene esembayo eya LC era nayo ebe kukakasanga ki omutuuze naye si kyetugamba nti kiwandiko kyosobola okuwaayo mu LC2 LC3 courts ng'ogenze oba ne mu magistrates court chief magistrate awo manya bumanyi nti musango genda kusinga so tulagezeko tulabe nga tufuna ebiwandiiko ebituufu okubanga tebakugoba ku ttaka funa ebiwandiiko ebituufu byajje mu land office oba olina transfer yo gitwale bakakase nti emikono egiri mu registry gy'emikono egiri ku transfer yo sasula ssente z'emisolo gye bakugambye akuguzizza waba akuguzizza ekyekyapa kikwate genda nakyo mu land office bakebere bakugambe nti kituufu sasulirawo wennyini ekyapa essente oba osobola tokimuddiza kubanga tulabye bangi nnyo omaze okukakasa kyekyo okiddiza oli nti tugende ate n'akyusaamu n'akuwa ekirala ye n'asigaza ekituufu gwe n'akuwa ekicupuli so kasitalands ebeemaze okukakasa nti kyekituufu ofunye ne search letter bw'oba osobola sasulira ne mu land office mwennyini omwo akuwa ekyapa bw'omuwa ssente bw'oba osobola ssente ziteeke ku bank account zidde ku account ye mu kifo ky'okukwata ki zino essente enkalu ekyo kyekisingira ddala kubanga oba olesewo trail nti wagula ssente ne ziva ku account zo ne zidda ku account aba tasobola na kwegaana oyo w'ettaka ne waliwo w'ekibanja waliwo w'ekibanja bw'oba omaze emitendera gyonna osasudde emisolo kubanga ne risiiti za URA nazo zirimu encupuli sasula ssente mu URA yennyini funa kebera nga PRA namba zikwatagana ekyapa kiweeyo within 1 week kikyuke kidde mu mannya go awo ojja kubeera safe buli we tuba n'emisomo kireete jangu okole search bakebere balabo bamanya agaliko gegago kikyali mu mannya go okay kati ow'ekibanja waliwo ebitundu gye tugenzeemu bonno bali bulungi kubanga twabapuntira ebibanja byabwe bamanyi yiika bamanyi ne balandlord baabwe naye nga kye bakoze abamu bayisaamu balandlord ki amaaso ekintu ekyo si kituufu kubanga okyalina okuwa landlord busuulu amateeka gagamba omuntu ekinamugobesanga ku kibanja butasasula ki busuulu noonya landlord wo sasula busuulu buli mwaka ezo risiiti zisigaze sinaki landlord muwe foomu land foomu twezo foomu weeziri ne ku mikutu gya internet kweziri juzaamu gitwale landlord agisayininge egende kugombolola akakiiko k'eby'ettaka kajje kapunte ekibanja kyo ayongereko omukono gwe egende mu boodi eragire ow'eggombolola okuwa certificate y'ekibanja
ekyo yembeera yennyini entuufu gy'oba omanyi nti awo tebajja kugoba kubanga in fact awo teweetagana kweyogera weegombola yakwogerera n'agamba nti ono musenze mu butuufu alina ki nga woolaba baregistrars we bagenda okwogerera bannannyini mataka mu kooti naawe awo weegombolola y'anaaba akola ki akwogerera nti ono amateeka gamumanyi musenze asasula busuulu n'ekukyapa kwali awo teweeyogerera. So ekyo kyo kikulu nnyo kubanga abasinga tebakikoze ndowooza mu butamanya naye bw'obanga osobola kikole mujja kulaba nga okugobaganya okw'abantu kuno okwekimpatiira kukendeera ddala wano mu Buganda ne Uganda yonna. Bansibulire abatuuliza n'abatulaba njogedde ebintu bingi nnyo naye kansuubire nga tujja kujjamu at least ensonga y'okulaba ng'ofuna ebiwandiiko ebituufu ebiri mu mateeka ebiraga ebikakasa nti gwe nannyini kibanja oba gwe nannyini ttaka. Oyo bw'obanga oguze ettaka oba oguze olina empapula bakuwadde transfer tozituulirira. Jjukira kati ennaku zino abantu beetaaga ne tax identification number eyiyo gwe omutunzi n'omuguzi. Ssente olina ng'osasudde mu URA ofunye risiiti ntuufu. Ekyapa olina okuba nga okikakasizza ofunye saakira bakugambye nakyo kituufu. N'obufaananyi ne national identity card. Naawe togayalira bintu ebyo ndigikola omwaka ogujja biteekeyo okole transaction yo eggwe efulume ng'ekyapa kiri mmanyago naawe lanzi ekukakase. Ennaku zino ebikyupuli bingi ebitambula. Omuntu yenna ayagala okugula ekyapa ettaka bakuwadde ekyapa sooka ogende mu land office ekikakase ogende ne ku ground okakase oba kuliko enkayana oba tekuliko olyoka ovaawo ogende osasule ssente mu banka sinakisasula ku akawunti zidde ku akawunti eri okulaga kubanga evidence yokka yosobola okulaga nti wateekayo ssente mu banka ne zidde ewooli. Eyo evidence nkulu nnyo ennaku zino. Ebyo bye bigenda okutaasa okulaba nti ki ettaka lisigala eryo. Abatamanyi kusoma bangi nnyo babateze foomu tukuleeta foomu z'amazzi tusika amazzi kumbe bakusanyirira transfer form. Naawe baba bakuleetedde empapula ezo mugamba azirekaawo eggulo tambula gende wa neighbor omubuuze zino foomu zisoma zitya. Mulinako ba LC1 zitwale LC1 basome. Mulinako abo abasobola obbayamba abaana abasomye ku kyalo bakusomere bakubuulira amazima. Era obuuze nti yeeyo egamba ki yiika mmeka yekyo ekiki webiba bikwatagana saako omukono webiba tebikwatagana yuzaamu ebipapula ebyo kubanga buli gy'okoma okubireka n'okubiddiza oli bagenda kwongera okutega n'okutega. Kyesitogeddeko kirala ky'ensonga yaki tulekeraawo na bino ebintu bye tulaba ennaku zino abantu abawa bannaabwe obutwa abantu abakola kyezi ensonga zonna si nnungi kubanga wotta omuntu n'omujja mu nsi muno oba weetaddeko kikolimo tekigenda kuvaako kigenda kubeerako paka naawe ery'ettaka nga likoze eki likumize. Bino ebintu eby'ettaka ebyo bya ku nsi tebitumalamu. Let us live peacefully, harmoniously. Ffenna tubeere nga tubamu nga bajjajjaffe we baali. Bino ebintu tebyalingawo naye simanyi gye bivudde oba muluguve mululu oba kikisimanyi naye tebamatira. Mbasaba tubeere nga tuddamu okufuna ogw'omwoyo tulina okumera obugundi ku mutima kubanga era bwe businzeera okuleeta enkaayana obwo obusajja obwo buleesa enkaayana empalana buli vulugu gw'olaba sitaani era paka nga tugobye sitaani ne tudda mu bye twalimu ebikadde tetugenda kukola ki kumala buzibu buno. Bw'anoonya
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.